Twegate tumusime Gerard oli live ku Soul TV eno munyo kumacha special tubulire kiri kitya entekateka zitusewa era bigenda bitya erudde eyo. Neyanza ge Apollo tusime mu studio kituufu tuli Kasese era tugenda kwogera ku nsonga zaabwe abakubibwa amataba munaku z'omwezi zalinaku z'omwezi musanvu omwaka gwali gwa 2021 wetwogera essaawa zino bakulumbude emyaka 3 nga bali mu IDP camp muhocha we babateeka luvannyuma lw'amaka gaabwe kubogeramu muganya mwamba ebintu byabwe ne byeyononeka. So twakyaliddeko bano abantu ne tutuka mu kambo ne batugamba tino songa nyingi naddala ebizibu bye basanga tapuline ze babawa ssaawa zino zaagwawo tebakyafuna mmere abaana baabwe bayize empisa mbi kubanga mukazi n'omusajja balina okuzaala balina okugenda mu nsonga zaabwe ez'ekikulu naye bagambye ssaawa zino abaana batandise kwononeka kubanga we babeera n'abaana baabwe omubiri gubasikiriza kukolebwa ebintu abaana nga weebali so balajjadde gavumenti naddala eveyo bataase. So leero twasazeemu kunoonya chairman naddala owokubiri ku vice chairperson wa Kasese district atubulire Bonga district balina plan ki naddala kusengola bano abantu kubatwala mu eri ettaka lye baali bagambye baguze bagenda bateeka. Chairman tukwaniza ku Soul TV masha neyanziza nnyo neyanzege amanya bampita hamu natwera district vice chairperson we Kasese ate secretary of production ku kintu ekyo twafuna amataba 2021 naye ekizibu ekibaddemu mu nsonga zino kibadde kimu ettaka lye twalonda twasooka ne tunoonya ettaka mu Kasese eyo ettaka ne libula naye we twatuukira awo okufuna oyo omuntu yatuweeyo ettaka yalina everything ayina ekyapa kye ayina buli kimu ne tugenda mu Ministry of Lands ne tusanga nti ettaka weeriri ate ekyapa we kiri kirungi naye ekizibu kye twasangamu nga tuli mu process ne tusanga nti ettaka eryo kuliko abantu abalala naye kati essaawa zino wenjogerera gavumenti yakiteekamu nnyo amaanyi mangi. Prime Minister yali wano nagamba nedda abantu tubeeremu bagumu. Juzi twafuna meeting ne Prime Minister ku kintu ekyo n'atugamba nti tugumiikirizeemukko tulabe abantu abali mu IDP bajagenda mu ttaka lyabo. Naye kati mbadde nkuba omulanga ku bantu abali mu IDP lwakuba kati tukisanze nti abantu baagala kati bagenda baddayo eri mu Munyamwamba Valley abala bagenda e Kanyangeya ate awo eri prone ku mataba anytime. Tubagamba ensonga kati ziri mu court naye Office of the Prime Minister eri in charge, Minister of Lands ebaddewo, Minister of Disaster abantu bateeka mu government yasaamu kasente kangi naye kati ffe nga district kye tulina okukola naffe twagala kukyalira abantu bano tubadde tubawa akawunga tubawa buli kimu all the necessities lwakuba OPM ebadde tusindikira akasente ako buli ssaawa batuwa emmere batuwa buli kimu ne juzi abantu babadde bafuna kyakulya naye kati ffe tusaba abantu abali mu IDP tebaddayo ne bagenda wa mu Valley ey'Enyamwamba oba ne badda wali e Kanyangeya lwakuba Kanyangeya awo wennyini it is a flood plain wonna amataba gakola gatya gabeeramu essaawa yonna tuyinza okufuna ekizibu ekirala naye ekirala ekitugenda okukola ffe nga district tugenda okuddayo e Kampala twogere n'abakama baffe twogere ne OPM okulaba nti process eno abantu abali e Muhocha mu IDP babajeewo babatwale mu ttaka lyabwe lwakuba kati gavumenti eri mu nteekateeka okulaba nti nannyini kyapa n'abali abantu abali ku ttaka tuyinza otuulako wansi tutya ne tulaba how people bayinza okuva mu ttaka eryo lwakuba amazima gali nti nannyini ttaka erina buli kimu naye lwakuba Kasese kye mulina otegeera wano Kasese ettaka ttono abantu bangi kati tulinawo 1,200,000 kati olowooza Kasese engeri gy'ogiraba tulinawo paaka tulinawo ennyanja tulinawo forest buli kimu weekiri wano tulinawo prisons so kati olaba kyova olaba ku kintu ky'ettaka e Kasese
kibeera it is a hot cake, land is a hot cake e Kasese. Naye ffe nga district kye tugenda okukola ennyo okulaba ne twogeramuko ne OPM batuyambe twogereko ne bantu bano ne process ey'okusengula abantu abali ku ttaka eryo ebeerewo mangu, balabe nabo engeri gye banaakola batya lwakuba ettaka ddene. Nanyini kyapa eyina ettaka ddene naye baatuwako hika 200 kati abantu abali mu IDP mbegayirira nti babeere bakakamu ffe nga gavumenti y'e Kasese ne mukama wange Muhinde Rifaz tuli mu nteekateeka y'okulaba nti tugenda kuleeta gavumenti ewaggulu yonna tutuule tulabe abantu bano tubasengule tubagye mwokya tubateeke mu ttaka lyabwe. Chairman nga tumbawumba bano abantu batugambye nti no batandise kufuna threats kuva mu bananyini ttaka lye mwagala bagulira. Bagambye babategeeza nga bagamba nti no singa bakkiriza ne babatwalayo ku ttaka lye bagenda batekako bagenda batema babate. Nga mwe district mulowooza singa bano bananyini lino ttaka bawangulo yagamba nti no yalina ekyapa tekigenda bakosanyo ezo sente ze mwali sasula zifire bwerere. Naye kyemanyi gavumenti yefa abali mu buyinza sikyakugamba nti tuli mu buyinza mu bibi lwakuba gavumenti okusasula sente yalina kinene kye yalaba lwakuba oli eyina ekyapa na buli kimu kyonna akiyina. Bali bagamba nti baludde ku ttaka naye okubeera ate kituufu omuntu okubeera ku ttaka ku myaka mingi olusi oba olinako okubenefitingako naawe. Ettaka lye twogerako ekyapa kirinako yika 600 n'omusubo. Naye kati ffe tugamba nanyini kyapa kkiriza tutuule ku mmeeza bw'oba olina ettaka nga 600 tufuneku ettaka eddala tufune abantu abali ku ettaka eryo tubaweeko portion erisigadde tulabe how government can still do what. Ekirala government tenasasula sente zonna okuzuwa nanyini ttaka yamuwaako kasente katini bwe kati akasente akasigadde tukimanyi nti weba babeerawo ensonga yonna esente zino okufuna ettaka eddala. Abantu bagamba nti basasula nanyini kyapa bamuwa sente zonna w'obulimba tebanamuwa sente zonna lwakuba agreement yali nti waba basengudde abantu ne bayingira wali nga bamuteera sente wa ku account. So Minister of OPM eri in charge nabo balina aba technical people bakiraba ne bakitegeera ezo sente tebanabakola batya tebanabamuwa sente zonna. Kaba nti kino kiganye tujja kunoonya omulala tunoonye sente twongereko ku kasente lwakuba bamuwako kasente katini twongereko kasente tunoonya ettaka eddala tufune abantu baffe abali mu akampu tubateeke mu ttaka liri. Ate ekirala sikyakugamba okugamba nti batinisizza abantu bagenda kukola batya okubatema. Ekyo mbadde saaga akiwulira nga district security weeri omuntu kasaba bamuteeka wali tulina security ejja kukuuma abantu na community policing tujja kwogera n'abantu tewajja beerawo buvuyo bw'amaanyi. Twanze Apollo ensonga yeyo gye tufunye ku chairman kulira district y'e Kasese naye nga Salt Media tuli ku team tuli ku ground we are following up with these matters naye ebisingako tugenda bireta mu mawulire gaffe Omunyu live n'Omunyu kusatu. Over to you. Tuyanze nnyo tuyanzege Gerard tumusime mu bitunde by'e Kasese naye ndowooza gavumenti erabika yakola ensobi kuba wotuukira okugula ettaka ng'ate totegedde nti kuliko abaliriko osooka obasootinge. Ndowooza we wali ensobi ndowooza era ndowooza vice chairman ensonga eyo ateeka okubanga waliwo ensobi ezaakolebwa muzitereze mu bwangu ate kirabike kubanga kituuka ku ky'okuyiwa omusaayi nga bwe tuwulidde nti waliyo ababeewerera nti ne mumala ne mubaleeta erudde eno ate tujja kubanga tukola kino ne kino. Naye nandyagadde katono Gerard tumusime singa kisoboka chair vice chair tubuulire zo enteekateeka zituuseewa ez'okugaziya omwala omuganya mwamba kuba ndowooza kyekinyusi ky'ensonga eno nti bwe kibanga tegukoleddwako flood zino tujja kubanga tuziraba amataba gajja kubanga gakomawo buli kaseera buli mwaka nga bwe kibadde. Enteekateeka zo zituuseewa ez'okulabika nga omuganya mwamba gugaziyizibwa n'okutereezebwa guleme kubanga guleetawo embeera eno ey'amataba. Ekigambo kimu kyokka Gerard tumusiime atubuulire vice chair. Kale
neyanza nnyo neyanzege ku kintu ekyo government yateekamu akasente kangi ba subcontracting abantu companies organizations 3 tulinawo MIFA tulinawo WWF tulinawo ne NRDI waliwo upstream middle stream ne ya wansi kakati essaawa zino wetwogerera ne juzi week ewedde tubadde tuli monitoring ne tugenda ne tulaba how they are really performing wenjogerera bwogenda ekirembe ng'otuusaawo ku Bulembya division olaba government eyo bateekako amaanyi okufuna these like gabions okuzimba amayinja ne tugenda waggulu ku source kwennyini okuviira ku source we wali waviira ekizibu ky'amaanyi ne kati government Ministry of Water yateekamu akasente ne kati bali mukola ki bali mu kikolako bwe tugenda wansi okujjamu amayinja okuba kati ekizibu ky'amaanyi kibadde okujja amayinja wa mu Nyamwamba actually tulaba we are even coming up ne proposal oba ne another solution okutaaninga amayinja ago okubeera mu resource lwakuba tusanze bwe twagenda embala ne tulaba nti abantu bakola amayinja ne bagakolamu ki bagakolamu tales ebintu by'amaanyi naye kati ffe nga Kasese ne government yakiraba tayinza kufuna one organization okukola okuva waggulu paka wansi ekanyangeya ne tufunira abantu 3 NRDI MIFA ne WWF kati okuviira waggulu ne kati I think intervention ya government ebaddemu bw'otuuka wali n'olaba engeri gye ba buildingzemu river banks ndowooza in case of any floods tezigenda otukosa nnyo naye tugamba nti tulina kufuna machine kati level gye tuliko okufuna machine ejja kuba ng'ejjamu amayinja ago routinely lwakuba amayinja ge gatuleetera obuzibu bw'amaanyi amayinja we bava amalala ne gava waggulu ne gasangamu gano agabadde mu Nyamwamba it is a disaster naye kati government etulaze bagenda tufunira machine kasa already basoose ne babuildingako ne babuildinga river banks ne kati ne balaba engeri gye bagenda nga bajjamu amayinja ago okugajja mu Nyamwamba ne bagateeka ebbali so that amazzi gabeere nga gagakola katya nga gakulukuta bulungi so government Ministry of Water is in charge tufunye meetings nyingi nnyo ku kintu ky'Enyamwamba ate tusima nnyo lwakuba kati guno omwaka oguwedde tetufunyeemu kizibu ky'amaanyi tusuubira nti government bw'ebeeraawo guno omwaka ne tuteekamu amaanyi mangi tetujja kufuna ekizibu nga kye twafuna 2021